Mbadde sinnalabayo luyimba King Saha lwatasobola kuyimba kubanga ye yagamba nti nno tewali luyimba lusobola mulema kuyimba bannange, naye nga mwana mulenzi King Saha alina engeri gy'ayimbyemukko oluyimba lwa Bobi Wine number 1 lwe bayimba ne Nubian Ray neŋŋamba bannange, era nga saawundi eno ekyagenda mu maaso okutwedinga ku mukutu ogwa TikTok bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ate olabe ekigenda mu maaso munnanga ate ku mwana mulenzi King Saha kw'ossa ate n'omukulu Bobi Wine mulina munnanga ate awo mu maaso wali ku katambi akabadde ka trading munnange wali alina engeri gy'abadde agoyinga mu Cow Crazy ne mukyala we Barbie Kyagulanyi. Mwana mulenzi munnanga ate King Saha avuddeyo ko wali mu katambi akabadde ka trading by the way okwetoloola ku mukutu ogwa TikTok. Jjukira nti nno it was a freestyle, just akantu ako kokka ke yakoonyemu wali munnanga ate kafuuse ensonga ku mukutu ogwa TikTok kakyagenda mu maaso okutwedinga ka saawundi ako. Era ku sayidi y'emu kw'ossa n'ekyo ekifaananyi nakyo kitwedinze nnyo. Baali wali n'omukulu munnanga ate Bobi Wine King Saha ku luyimba olwo olwa Bobi Wine lwabadde agezaako munnanga ate okuyimba esayidi eyo, naye nga byebyo katugende mu maaso wali Bobi Wine baali mu kuzzaayo munnanga ate empapula ku kitebe ekya NUP wali nga bali mu kunyumyanyumyamu kaawo. Bobi Wine n'agamba njogera nnyo oluzungu bannange ng'ali mu goyingamu kaawo just crazy. Shadrack nga naye ali eri munnange ali mu kusekaasekamu. Omukyala Barbie Kyagulanyi nga naye waagoyinga crazy mu katambi ekibadde mu katambi. Jjukira nti nno yabadde live. Tumaze okuzaayo empapula zaffe, tumaze okutwala empapula zaffe basebo ne banyabo. Nsanyuse nnyo, nfunye ekitiibwa ky'amaanyi okwerekerwako mama Edi Mutwe, mama wa Machete, mukyala Kibalamaani, mukyala Damulira. Kibadde kya kitiibwa nnyo era nsiimye nnyo. Perekeddwako mama abaana baffe Barbie, perekeddwako ne tek guy waffe ewaka gwe bayita Shadrack Mbogo Sentamu Kyagulanyi. Perekeddwako ne kojja wange gwe bayita kojja Maaka Serunkuuma. Soko bawubireko kojja bawubireko. Fena nitayinjisibi. Era nga live eno ya tradinga nnyo munnanga ate ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo omukulu munnanga ate Bobi Wine. Bwe nti mwenkoze kakasa nti no video ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala.